Allah w'ekitiibwa amujjuludde. Irigo mulungi atuliza ku Pearl of Africa Radio. Munna Uganda omu kwabo abagenda okola emikolo gya Hijja. Munnange afiiridde mu kitundu oba mu lusenyu olw'Emina. Tugenda kubanga tumutegeera. Era ngenda kulabika nti connecting no buterevu bulambalamba tutegere n'ekibinja mu yatambulira oba kampuni mu yatambulira okwongera okulabika nti mukono gwange byonna tubifunira ddala bulungi. Bukedde amakya g'olunaku luno olwaleero ng'ekitongole ekikesi ekiyitibwa ekya Mossad eky'abasajja Abayisirayiri kikutte munnansi w'eggwanga lya Iran. Ekitongole ekikesi ekya Mossad tekitera kulabika nti mukono gwange kimala gavaayo kikutte munnansi w'eggwanga lya Iran. Ekyewuunyisa kyayingidde munda mu ggwanga lya Iran gye bamusokodde bamaze mufulumya wabweru ne bataakaka. Kitongole kikesi kya Mossad kiba kizibu nnyo mukwano gwange. Ebimu ku bitongole ebikese by'eggwanga lya Isirayiri naye ekitongole kya Mossad mu nsi yonna kitwalibwa okubeera nga kyekimu kugamba ku kitongole ekitali kyangu mukwano gwange. Babayita bamwizi tasubwa basokodde munnansi w'eggwanga lya Iran munda mu ggwanga lya Iran bagambye tuyingiridde ddala mu matwale g'eggwanga lya Iran ono gye tumusokodde ne kivaayo ne kirabula. Ekitongole kya Mossad kivuddeyo ne kirabula kigambye nti tugenda kutandika okusokoola bannansi b'eggwanga erya Iran naddala bwe tumanyi nti abo be bali emabega w'okwongera okulabika nti baweesa ebyokulwanyisa. Gamba ng'ebyokulwanyisa ebya uranium Iran gweyongera okulabika nti ekuba. Isirayiri egamba tetusobola kulabika nga tukkiriza omusajja amanyiddwa ng'omu Iran okwongera okulabika nti aweesa ebyokulwanyisa ebirala. Bagambye nti ono tumusokoddeyo n'abalala tugenda bakima. Ono nno mu kumukimayo bingi byayogedde. Abasajja bamwogeza byatalina kwogera. Ozanyisa abasajja nga bakutute mu interrogation room otegera butegeeze nti kati okufumba si kwota. Abamu ku bakungu bajjano b'eggwanga erya America bagambye tebali surprise si kugamba tekibeewuunyisa engeri Ukraine gye badde yongera okulabika nga etambuza mu counter offensive yaabwe. Abasajja America bagambye naddala Makamira's agambye nti ku kusinziira olutalo bulongera okulabika nga lutambula ne Ukraine kyesobodde okulabika nti egezezaako kituufu egezezaako obusajja bukaluba. Byonna tugenda kubanga tubitegera mukwano gwange erigo mulungi atuliza ku Pearl of Africa Radio. Sergei Lavrov minisita bunanzi bakunkolagana n'amawanga amalala ow'eggwanga erya Russia agambye tugenda kusaanyaawo abalwanyi okuva mu mawanga ag'enjawulo abeeyita ba mercenaries bayita abacuba abali munda mu ggwanga erya Ukraine. Tutegeddeko eri abacuba okuva mu mawanga ag'enjawulo abali munda mu ggwanga erya Ukraine tugenda kubookya. Ani agamba bino? Sergei Lavrov minisita bunanzi bakunkolagana n'amawanga amalala agambye tutegeddeko n'abamu ku bajeno b'amawanga ag'enjawulo bagazezaako okwagala okulabika nti buli kimu kyonna kati olutalo luno ku kusinziira Ukraine yo nga bwetambula n'omurasha nga bwalulaba omurasha ga nti mulimu kamaanyi amasukulumu kati amaanyi aga amasukulumu lwe bajja otegeera nti ono murasha. Kati kkiriza nkuumuze mu nzije tube nga tubitegeera. Ekyewuunyisa mu lutalo luno defense minister y'eggwanga erya Russia yeewuunyiza Ukraine amagye ga Ukraine kye gakoze. Ukraine ebadde erina tanka zaayo ezizizaayo emabega nega nti wangi katuzeeyo tanka zaffe omusajja tetujja kulaba nga zonna azookya kuggwaawo ezisigadde zonna bazijja mu lutalo mu battlefield bazizizaayo mu base kyokka bali mu lutalo bali mu counter offensive. Russia genti abasajja tubalaba buli movement yonna gye bakola kiki kye baliko kino kireetedde bajjano b'eggwanga erya Ukraine okutandika okwekandaga. Bajjano b'eggwanga erya Ukraine batandise okwekandaga n'engeri ebibuuzo ebibadde byongera okujja nkulabika nga bibabuuzibwa lwaki olutalo terutambula bulungi abamu banyiize. Kakati mukkirize nkuumuzemu katono nzije nsooke kwa Munna Uganda ono Allah gwajjuludde tubenga tubitegeera oluvannyuma noonye Haji Kasimu Kayiira ebisigadde abitubuulire bino byonna bitegeeza ki nzija. Essaawa zigenda kuwera 5 ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa. Tandika na kufuna simu card okoleeze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile.
Bannayuganda bakakaalukanye basindiikirizibwa obwagazi okutuukiriza ebirooto byabwe. Ku MTN tusikirizibwa olw'obuyiiya kusa n'okukkiriza nti okukakaalukana okulungi kwetaaga kaakuyambako. N'olwekyo tujja kuwa obuyambi bwe weetaaga okola n'ebisinga kubanga nga tuli wamu tetuyimirizika. Everywhere you go, MTN. Erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Owayegwe esimu yangu ojje kuyachi ku charge. Battery badde judde naawe eri ku 100%. Jirekeeko njagala ku 200%. Eno offer ya Manda Mobile empya nkambwe boy. Lero internet yonna ngenda kuginyumirwa sivaako. Koleza gula sim card ya Manda Mobile ku 12 zokka. Ejirako MBs ez'obwerere, eddakiika ez'obwerere, SMS ez'obwerere ne momo obwerere. Osobola n'okufuna bando ya GB 2 okumala wiiki ku 15 zokka. Okukozesa line ya Manda Mobile nyiga *140# oba genda ku Manda app. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Otera okulaba abaana abakyala ko n'abaami nga banyumidde mu byambalo by'obusiraamu olwo n'osigala nga weebuuza wa gye babijja. Kati nno kankuzigirire babijja wa Haji Musa Traders yeyekka wano mu Uganda. Oyagala hijabu ne kanzu okuva ddala ku myaka 2 n'okweyongerayo oba onoonya bukaaya oyagala pete empanvu jalabibi enkoofiira emisaalo mu sayizi ez'enjawulo jubba perfumes eziri halaali oba oyagala ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani obisanga wa Haji Musa Traders mu supermarket y'ebyambalo by'obusiraamu. Basuubuza wamu n'okuguza gwesse kinnoomu. Jjukira nti ebintu bya Haji Musa Traders babijja mu mawanga ageesigika nga Saudi Arabia, Buyindi, Misiri, Dubai, Take n'amawanga amalala mangi. Basangiwa ku Mukwana Arcade ku mwaliiro ogusooka edduuka namba AF16 opposite Centenary Bank. Bafunye ku simu noti 7 noti 2 785 232 ne noti 773 243 699. Haji Musa Traders ku Mukwana Arcade ky'ekyokuddibwamu kyo ku byambalo by'obusiraamu wamu n'ebikozesebwa mu ddiini y'obusiraamu. Finance Trust Bank longoosa omutindo mu mbeera y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi ku mazzi amayonjo ageesigika era ag'obuwangaazi mu nkola yaffe etuumiddwa Trust Bank's Wash Loan. Mu nkola eno osobola okusasula mu kibanja mpola ng'oyita mu nkola yaffe esoboka era ennyangu ey'okusasula mu bitundutundu. Jangu kati ofune loan okutandikira ku mitwalo 3 egya Uganda olw'ositula omutindo gw'ebyobulamu n'ennyingiza y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi obwetuusaako amazzi amayonjo wamu n'okutumbula ebyobulamu okutwalira awamu. Finance Trust Bank tusoosowaza nnyo abakyala. Banka eno eri wansi wa Bank of Uganda zikuumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku miliyoni 10 eza Uganda. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weyune aljannatu ghaya basangibwa bakuli ku bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti emo nya noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidike ku noti 7 noti 3 881 63 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 884 72 44 aljannatu ghaya. Gwe mukubo naawe kati ate nengera ono ekkubo olizibye. Obudde bunkutte kati ate laba noono ng'okozesa MTN Momo osobola okuwona akavuyo n'edduka w'okuzza abaana ku ssomero weewala akalipagano k'ebidduka ennyiriri empanvu n'okuzunga ng'osasula school fees. Nyiga *155*8 noti hashi oba kozesa Momo app okusasula fees mu ngeri ennyangu eyeesigika ate ey'omulembe. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Mobile Money erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Nze Wumalu omukinjaji asinga mu kibuga osobola okumpita original meatman oba cowboy nga nkozesa MTN nfuna obuwagizi bwe neetaaga okukuza bucha yange. Kati abantu bonna mu kibuga enjala bwe baluma bakubira omusajja omu assistant wange kati alina order 2 ze nnina okukolako. Ziri 21. Okukakalukana okulungi kwetaagako omuntu akuyambako n'olwekyo tujja kuteerawo embeera esaanidde osobole okukola ekisinga nga tuli wamu teri kitulema. MTN erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission.
newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, senior 4 oba senior 6 tuwamala okusoma tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimo jangu twegatteko mu lusoma luno tusomesa diploma, certificate ne short courses mu journalism and mass communication okukola ku TV ne ku radio, catering omuli okufumba ebika by'emmere eŋŋanda n'enzungu, bakery okukola keeki, emigaati ne pizza, video production okukwata kamera, decoration okutimba ku mikolo egy'enjawulo okukola sabbuuni w'emiti ne graphics design. Osomera ebbanga tono nnyo ate n'otikirwa waliwo ne half bursary eri abayisiti 10 abanaasooka okwewandiisa. Teweerabira Apple Skills Institute yebadde eyitibwa London Media Academy. Tusangibwa ku Old Kampala ku Commercial Plaza nga wakava ku Jumayi. Essimu noti 754 225 noti 754 225. Apple Skills Institute, my skill, my job, my future. The Tamales bano be bamanyikiddwa nga ba job creators olw'okuleetanga ebikozesebwa eby'omulembe mu kuyingiza omusimbi. Bakuleetedde air fryer eno eyokya ennyama eya buli kika, enkoko n'ekyennyanja, sugarcane juicer ekolera ssente ne weewuunya, pressure cooker ekkekereza amanda, Walton rice cooker, convection oven ebaking ebintu byonna ng'ate erina ne faani munda. Tulina ekyuma essekula ebinyeebwa okuva ku kilo 5 okutuuka ku 25. Tamales balina enkofiira okuva Oman Mombasa Designs era bazisaze ebbeeyi ebitabo byonna eby'obusiraamu. Basuubuza ng'ate n'owakamukamu bamwaniriza. The Tamales basange ku William Street Olotyana mu 8 okumpi ne Nebby Park emabega wa People's Plaza. Ate Lweza bali mu maaso ga Lweza Clays ku Bitaala. Essimu 0772 59 19 oba 0703 49 10 ku by'omufumbiro byonna. Weekwate The Tamales. Copper bouquet ya antenna for only 16K. Star Times ekwanjulidde bouquet mpya ya antenna Copper bouquet. Sasula busasuza omutwalo gumu mu kakaaga buli mwezi weefunire Copper bouquet onyumirwe ebisanyusa ku ST Novella E, Tsunami, PBO, MUTV, Nat Geo Wild, BBC n'endala nyingi zonna ku Copper bouquet. Nyumirwa ne channels endala ku miwendo egisoboka. Bakasitoma ba Antenna Nova nyiga star M85# oba star M65# tukuyunga ku Copper bouquet. Star Times Copper, new bouquet, beautifully packaged. Hey, Kopa! Amawulire agakagwawo mu mawulire gaffe leero MTN erongoseza mu daily voice bando zaayo. Kati osobola okukuba ku mikutu gyonna ku muwendo gwe gumu. Kati osobola okwogera ne Goleti e Kasobe, Amos Embalala, Obi Eggulu ne Isima Ejjinja ku bando y'emu. Ababaddewo bagamba nti kino tebakirabangako. Nyigabonyeze star M star 2 oba kozesa My MTN app okuteekako MTN daily voice bundles. Sigala ku mukutu osobola okufuna amawulire amanyuvu okuva mu MTN kubanga nga tuli wamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Okuva ku nguudo z'ekibuga Kampala okutuukira ddala mu masoso g'ebyalo ku bizinga n'emitala w'amayanja kati ejjengo lyaffe lituuka buli wamu era tubuutikidde ensi yonna. PAL FM at 12. Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 PAL FM. Webali nnyo webalire ddala yonna gy'oli gy'osinzira okulabika nti otumbudde the PAL of Africa Radio. Webali nnyo webalire ddala mukwano gwange. Njagala kaakati kulabika nti tugenda e Makka. Njagala kulabika nti mukwano gwange tugenda e Makka wano eri okwongera okutegeera amawulire agongedde okulabika nti gazze nga si malungi amakya g'olunaku luno olwaleero okuviira ddala eri ku Munna Uganda Allah ekitiibwa gwe yajjulidde mu kibuga eky'e Makka. Bannayuganda abasoba mu 1,400 be bamu ku abo abasobodde okugenda okukola emikolo egya Hijja okuva mu nsi ez'enjawulo. Abantu bangi bonna bagenze ne bakuŋŋaanira munda mu ggwanga erya Saudi Arabia okujjuza empaji ey'okutaano y'omuntu ogenda okukola Hijja eri oyo Allah gw'abasobozesezza era gw'abalunze. Ku abo bannayuganda abagenze okukola emikolo egya Hijja
era mu kusookera ddala okuvanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Hijja 2024 okuvanga basuze mu kitundu eky'Emuna olwo nga mwenda boolokere mu lusenyi olwa Arafa bonna nga balungi tewaliwo tabbu olunaku olwa Eid era nalwo ne balumaliriza bulungi kati time neetuuka y'okugenda okuba ebiwaje getwongera okubanga tufuna Munna Uganda ono yasobodde okulabika nti yakoze emirimu gye era hijja ye yagikoze kubanga abamanyi batutegeeza bayimaamu kyeyune nti kasita omuntu ogenda mu lusenyi Arafa olunaku olw'omwenda n'osiiba mu lusenyi Arafa oba omaze okuba nga owandiikiddwako hijja era luli abadde mwami Musa Kasimba essaawa eno ye Haji Musa Kasimba ono ne bamuzaala Bugerere era nga yatambula ne mukadde waffe Sheikh Munna Bugerere Sheikh Swale Kiggundu Munna Bugerere ne Ali Hashimiya Hijja and Umra era batutegeezezza kukusinziira ku Sheikh Munna Bugerere ngenda kulabika nti mufuna wano asobola okulabika nga atubuulira Munna Uganda ono gwe yatambula naye nga sinaba kwogerako ne Sheikh Munna Bugerere njogeddeko n'abamakampuni ag'enjawulo okubabuuza bannayuganda bo abalala embeera gye balimu njogeddeko ne mukadde wange Sheikh Sirimani Kasulu Ndirangwa nantegeeza nanga nti tiimu ye naye gye yatambula nayo nnungi bo badde sibalwadde nnyo era babadde tebali mu mbeera mbi wabula okuggyako amawulire ga Munnayuganda munnaabwe gwe babadde naye mu tenti Emuna Allah okubalabika nti amujjuludde nenjogerako ne Shawal owa Shawal Hijja and Umra nga naye aŋŋamba ttiimu nnungi n'abalala bensobodde okulabika nti njogereziganyiza nabo konze kanoonye kennyini eyatambula n'omulamuzi ono Sheikh Munna Bugerere gwe njagala okulabika nti nfuna wano eri gwe mulungi atuwuliriza ku Power of Africa Radio wonna woli wasinzira okulabika nti otumbedde Power of Africa Radio njogeddeko ne Sheikh Munna Bugerere mu ddakiika nga 2 emabega bibino byaŋŋambye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli mu mbeera ya kiyongobero oluvannyuma lw'okubeera nga tufiiriddwa mukadde waffe jjajja waffe omu ku balamazi be twatambula nabo Haji Musa Kasimba ddala abadde musajja mwangu abadde w'amaanyi mu myaka egyo gy'alina buli ibada gy'akoze agikoze n'amaanyi kyokka abadde talina nsonga yonna emulemesa kukwatagana n'abalala era abantu bangi badde bamwettanira badde bamwagala si aba Al-Hashimiya bokka wabula n'ebibiina ebirala kubanga tubadde tulina ebibiina bye tuliraanagana nga tukolera wamu emikolo bonna babadde bamwagala. Twatambula n'abantu 23 naye nga muzeeyi oyo omu ku bo yava Bugerere kiteredde naye nga abadde yafunyeemuko obuzitozito mu mbeera y'obulamu bwe era nekimuviirako okubeera nga yafudde olunaku lw'eggulo mu ddwaliro ly'Emuna. Ekizaamu amaanyi nti emikolo gyonna yabadde egisinga emikulu agikoze mu Arafa yaliyo era n'akola bulungi emikolo gyayo kyokka yayagala nnyo waakiri abeere nga akuba ku kiwagi alabe bwe kifaanana n'amakulu agakirimu n'alaga amaanyi ne tubeera nti twamuteerawo obuyambi obuga nti bw'anaaba alemereddwa tunaamuteeka mu kagaali era twamuvugako ne mu kagaali naye nga yakikuba mu ngeri y'amaanyi nga bw'oyinza okulaba banne abakwata zi vidiyo nga akikuba mu ngeri y'amaanyi era n'akomawo n'agamba nti musanyufu amaze okukuba ekiwagi. Kitalo nnyo ddala tusaasira bannayuganda abantu b'eŋŋanda z'omugenzi naddala Sheikh mutabani we Sheikh Ishaka Mutengu kitalo nnyo tutandise okukola entegeka ekwataganya gavumenti zombi eya wano n'eya
eya Uganda omuntu ono ateekebweteekebwe ndowooza ebunazibira n'okukya tujja bawa puroguramu y'okusaalirwa n'okuziikibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naye nga omuntu afiira mu mikolo wakuzuukira nga aleeta talbiya nga bwe yali mu mikolo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwatu Kikyugundu Munabugerere yetambula ne mukadde waffe oyo Allah gwajjuludde Haji Musa Kasimba. Akugambye nti bagenda abantu 23 kati kwaba 23 y'omu kwabo kitegeeza basigadde 22. So kuba na Uganda bonna bagenda okutwalibwa ewamu abasoma mu 1400 at least kakati oyo Allah okitiba mujjuludde. So katulindirire tulabe enteekateeka zonna nga batugambye nti bali mu kwasaganya gavumenti ya Uganda ne gavumenti eri okukkiriza asobola okulabika nti aziikibweyo. Agemawulira gugenjagadde mukono gwe tusobola okulabika nga tugakuwa wono ku Pearl of Africa Radio. Yenze Sonko Musa. Kale katongera okulabika nga tutambula kati kanoonya Haji Kasimu Kayira. Kanoonya Haji Kasimu Kayira tubenga bingi bitugenda okulabika nti mukono gwange tutegeera gwe ali ku Pearl of Africa Radio. Kanoonya Haji Kasimu Kayira wano ebimu ku bibuuzo bye mubuzizza asobola okulabika nti mukwano gwange abituddamu ate tubenga tubitegeera. Abali ku YouTube channel eya Pearl FM News banange mwe bali nnyo mwe balire ddala. Sembajja Kamada ogambye nti woli otulaba bamuyita ani ono omulala bamuyita Ntege Shafik agambye ndi United Arab Emirates kwendi Mulase Wanyana Everest agambye kwetuli wano sebo tutumbode timu Russia. Kajala Kasimu agambye nti kwenindi Mbarara City omulala bamuyita Mande Adadi agambye Sonko bale kutuweereza kwendi ntumbudde wane watindo ku boda stage banange bali nnyo balire ddala mukwano gwange okubanga naye woli. Kawoya Malik agambye nti Russia is not as strong as you guys. Okay mbu Russia si amaanyi ngaffe bwe tugamba aba Prison Yevgeny engeri gye yasobodde okukankanyamu kale sebu katubifuna okuva eri Haji Kasimu Kayira asobole okulabika nti mukwano gwange ate abitugambira ddala bulungi. Jjukira nti twali naye lunaku lwali lwa mukaaga. Lunaku lwali lwa mukaaga ne tusobola okulabika nga tumufuna Haji Kasimu Kayira n'abaako byasobola okulabika nga atugamba. Era ezimu ku prediction za Haji Kasimu Kayira ze yakola kati twetaaga okwongera okulabika nga tumufuna wano asobola okulabika nti mukwano gwange abitubulira ddala olunaku luno olwaleero eri gwe mulungi ampuliriza ku Pearl of Africa Radio. Njagala okulabika nti mufuna wano butereevu bulambalamba. Haji Kasimu Kayira, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nsanyusa okuwulizaako Haji Kasimu Kayira. Allahumma amin. Kampala Uganda dakiika ebula 14 kwera sawa mukaaga akasana mashallah akaka kungude zingira ezifuluma Kampala simanyi awoli embeera eryeti. Wano nawo ebula dakiika 14 z'okuwera essaawa 4 naye akasana kakyalukuse twazeeyo mu mpewo yaffe gye tumanyidde si mpewo eyaddala naye oludde lwakikomekome akasana tewali enkuba yeri mu kutonnya wano ssebo. Week etambudde etya sofa gwe ng'omuntu Haji Kasimu Kayira? Week alhamdulillah tubadde mu Idi tukyali mu nnaku za kwanika nnyama zina kuggwa leero era tubadde mu kuzirya mu bujjuvu wonna tuziwadde justice naye era mu wiiki muno mwe mwafulumidde eggulire eryansanyusiza ennyo mu ggwanga erya South Korea. Bali mu kugezaako okukyusa enkola ebaddewo kubanga mu South Korea kakati bw'ozaalibwa bw'oti otandikirawo okkula singa oba ozaaliddwa ku ssaawa 5 n'eddakiika 55 weziwera omukaaga oba owezeza omwaka gumu awo naawo nga waakazaalibwa wekuwerera enkomerero y'omwaka ng'oli myaka 2 kati baagala okukyusa etteeka eryo lisobola okubateeka ku standards eziri mu nsi yonna bwegamba ku mateeka ga South Korea kakati right now nayebadde ndi mu myaka 5 mu 3 kati bwenkoma weno mu duniya gye tubeera ate olwo emyaka 49 kwegandisanyusa obusanyusa. Naam. Bw'olaba e Uganda bwe twagenda okulwana ne age limit kirina mwaka kwate
bw'olaba gigenda kuwera 75 gye twali twekanga ng'oddamu ng'osika ng'ogiva mu gye South Korea ng'odda ku gy'oku nsi yonna. Yes, so. Alhamdulillah. Haji Kasimu Kayira njagala tutandikire munda mu ggwanga lya Russia. Twetaaga kubanga tutegeera omuntu awuliriza the Power of Africa Radio. Nze naawe twali twogeddeko ku kiyitibwa abacuba aba mercenaries. N'otubaako ebyenjawulo by'otubuulira ebikwatagana ku ba mercenaries, even abacuba bano abamini ba Wagner Group. Twetaaga kuleka nti Haji Kasimu Kayira nga tetunnatunuulira incident yaliwo ku lunaku olw'omukaaga wiiki ewedde. Abantu osooka otubuulire Wagner Group eno etandikawo ddi, ekiruubiriro kyayo kiki? Mukama wa Wagner Group Yevgeny atandika ddi okukwatagana ne Putin? Mwami Yevgeny previously amanyiganye ne Mwami Putin banga gwanvu ddala. Myaka egidireyo ddala ne mu myaka ejja KGB nga bakyali bambega ebekyali Soviet Union. Kimala okutuka abamu ku bantu abatono bajjenulu abasobola okuvaamu ne bagenda ne bagaggawala mwe muva ne Mwami Yevgeny gwe twogerawo kaakati yagenda okutandika gurupu ya Wagner. Y'omu ku bagagga ennyo abayitibwa ba Russian oligarchs b'owulira ng'ekiyitibwa omusimbi abadde agulaba agutunuliza maaso. Ali mu abo ba Russian oligarchs abasinga baafuluma mu Russia ne bajja mu mawanga nga Bungereza. Jjukira nti mu lutalo luno kaakati actually assets zonna Russia zeyina ebweru eziri nnyo mu mikono gy'abano ba Russian oligarchs ziwerera ddala obuwumbi 350 eza dola. Era ezo amawanga g'ebweru nga bulijjo gazikwata zikyali frozen. Mu kubeera frozen baga nti bajja kukozesa olutalo lwa Ukraine lwakakositingako kati billioni 2.5. Baga nti balina okutolako 2.5. Ekikumi ekisigalawo balyoke banoonye ekinaakikolerwa. Kagamba ekyabadde mu interview Abangereza gye baakoze wano ne ambassador wa Russia Bungereza wano bagenda okumubuuza nti Russia eyina ebyobugagga ebibadde biri ebweru w'eggwanga ebiweza ddala 350. Owulira otya ku kyogamba nti ezimu ku nsimbi ezo zigenda kukwatirirwa zigenda okuba nti zisasula olutalo olw'e Ukraine. Ambassador yazzeemu ekigambo kimu n'agaa nti mwamanyiira okubba era yekkubo limu lye muyitamu mu kubba kubanga omuntu akuteresezza emmaali ate n'oba nti olinga atadde embeera etayagala kuba nti wegizzaayo oteeka okuteekawo obukojjokojjo obukujjukujju bwonna olaye nti sente ezo zikwata. Anyway, Yevgeny yali omu ku abo abataafuluma nnyo ggwanga n'asigala mu ggwanga. Yatandika bizinesi ya restaurant era musajja muwa mmere agitegeerera ddala. Nadda mu restaurant era namo n'akolamu omusimbi omuyitirivu. Olutalo luno luba terunnaba kutuuka ajja atandikawo ekyalibadde nga private army ye. In fact, reference y'olwaliro ngikwedde nnyo ku basajja bakakasibwa ennyo. Kano McGregor mu America ali retired. Yali saabalwanyi mu lutalo lw'e Gulf lwakomako okulwana nga bagenda olutalo lw'e Gulf olwasooka 1990. McGregor abadde musajja wakitiibwa nnyo oba wakitiibwa nnyo mu America kyeŋŋamba alina respect mu academic circles ne military intelligence. Bwe yabadde annyonnyola ku bimu ku bino ebyabaddewo akavuyo ke twabaddemu akaabaddemu ogezaako okuwamba gavumenti kyenda kakasa nti tugenda kikiyingiramu mu bulamba. Aga nti okutandikawo kwa Wagner Group kwayagala okwefaanaganyiriza ekiyitibwa French Foreign Legion. Waliwo group, waliwo battalion eyitibwa French Legionnaire nga ya Bufaransa. Babeera balwanyi ba ggwanga lya Bufaransa naye nga tebabeera mu Bufaransa. Bwe bali badde nga mercenary wing ey'amagye ga Bufaransa. Gano amagye okwawukanako n'amagye ag'eggwanga erya Bufaransa galimu Abafaransa naye ne gabeeramu ne banna ddala ebbanga lya myezi ng'ebiri nga tuli mu kufilminga documentary gye twakola nga ye bodyguard waffe kubanga abamu bwe bamala okuvaayo bagenda ne bakola ebiraka byabwe private naye ate bw'amala n'addayo. Eyo French Foreign Legion libajje bali kuŋŋanya lye ligenda mu missions eza suicide. Omwali okuggyako President Laurent Gbagbo nkakasa omujjukira bulungi nnyo wa Ivory Coast.
ogenda omulumba mu lubiri lwe nenzijako gye baagenda ne bamuwanula mu kitanda ng'akyalina mu vesti. Abo ye special forces ezo ezigenda ne zirumba, naye amateeka agabafuga gali bweru w'amateeka agafuga amagye g'eggwanga. Colonel McGregor retired yazze ng'annyonnyola nti okuteekawo kwa Wagner yali effort ya Russia oba na Putin ogezaako okulaba nti wasobola okubaawo eggye erisobola okukola emirimu gy'ebweru naye nga liri wabweru w'amateeka agafuga amagye aga bulijjo. Of course okwawukanako ne Bufalansa ekiruddemu ng'era entambuza gy'ekitambuzaamu yanjawulo. Kanziremu ndabe nga mufuna wano kamziremu mufuna wano Hajji Kasimu Kaira signal zange wano zifunyemu obuzibu kiriza mukwano gwange gwo mulungi atuliriza ku Pearl of Africa Radio nziremu mfune Hajji Kasimu Kaira wano masanyalazi wano kale katononyo demo tubenga tumufuna Hajji Kasimu Kaira nam Hajji so ogenze no buukako dakiika budakiika yawo naam naye mbadde nga nti effort y'okuteekawo Wagner ku analysis yono kano ikyali kyagezaako kubanga abateekawo nabo ekyali efaanaganyiza nga French foreign legionnaire esobola okuba nti esobola okukola missions z'awabweru ne Rwanda wabweru naye olutalo lwa Ukraine bwe lumala okuba nti luzze ne ruba nti kati lwawaliriza Wagner kati ate ejje yambe kubanga mwalimu okumobilizinga. Jjukira nti bwe tuba analysis eno gye nkozeera njiddamu kubanga sometimes ogenda n'owulira nga waliwo amaloboozi ag'enjawulo abantu twawukana mu ndaba y'ebintu naye olutalo luno Russia teyalulumba. Russia yayingira mu lutalo luno nga si neeteefuteefu nja kukubuulira ate ensonga lwaki kubanga just okusobola okujustifyinga kano nti Russia yayingira olutalo luno ogenda okuyingira Ukraine ng'erina emitwalo 19 egy'amagye. Emitwalo 19 ku lutalo luli ku scale eno ng'ogenda okulumba eggwanga eryenkana bwe lityo tekisoboka na busobozi tekikola makulu. Entalo ezibaddemu entonotono zokka ng'olulumbo lwakolebwa mu Yugoslavia gyali emitwalo 25. Ekyo minimum ng'ate bagenze kukola intervention. Kati okulowooza nti ogenze okukola occupation y'eggwanga nga Russia bwe yayingira n'otwala emitwalo 19 was really tekikola makulu at all. So Russia eteeka okuba nti ya underestimating yalowooza nti mu kuyingira keyingire kange baddeyo ku mmeeza naye maybe neeba nti ate yali emanyeera ekyali kisoboka okuba. Kati olutalo lumala okunyiikira nga luyiyiitiridde ddala Russia yeetaaga okuddamu okumobilizing okubaako amagye amangi agawererako ddala gesobola okuba nti etwala ku front. Kati ekyo kyawaliriza okuba nti basikaasika mu different areas era Wagner weeyitibwa nejja nefuna importance ku saidi embeera nga Khadeorev n'abasajja b'Abachecheni naye bwe yayitibwa era groups zino ebbiri Abachechenia ne Khadeorev omulimu gwe bakoze gubadde mulimu gw'amaanyi ogezaako era kati bw'olaba ng'olutalo lw'e Bakhmut abasajja aba Wagner be baagikwata n'okukwatirira fronts. Naye ate ndowooza era eri omuwuliza wa Pearl FM tulongoose kano olutalo luno olaba Wagner babadde balina emitwalo 3 gye baateeka mu lutalo luno. Emitwalo 3 ku lutalo luli mu kulwanibwa ne numbers ezirimu olaba nti portion ntono. So kireme kulabika nti Wagner be babadde bakwatiridde eggye lya Russia bakwatiridde ekitundu mwe babadde balumbira naye eggye kati right now tuyinza tugenda mu mitwalo 48 egiri mu lutalo luno. So tekiyinza kuba nti ojja kukwata emitwalo 3 gibeere nti ye significant portion naye babadde combat hardened. So ekiseera bwe kyatuuka naddala ky'olutalo olwa Ukraine Wagner yasobolanga okurecruitinga mu mawanga ag'enjawulo. Teweewuunya nga waliwo bannayuganda abali mu Wagner erwanira kati mu bitundu by'amawanga nga Mali, ebyamawanga nga Sudaani, ebyamawanga agagenze galabika amawanga nga Burkina Faso ababadde bagenda batwala Central African Republic, yes. Naye ng'ate abo babadde balinga abajja bagwa mu mbiranyi nti ebitundu ebimu ebisinga amawanga mwe basinza okugenda okukolera emirimu gaali mawanga gaali amatwala gaali gafugibwa Bufaransa.
kati ekyo waliwo embiranye ebyo talina kwerabira so nzirayo ku kiri nti bwe bamala okujja engeri Wagner gyebadde eyina ng'eyina mercenary force ojjukira twakolerako ddala ka series ka mini series akali kakwataganye ne mercenaries abacuba Wagner tujja tugikoonako ne mu Libya actually tubaye tugyerabidde okugimensioninga mercenaries zino babe bayita PMC PMCs ezo basobola okuziwa contracts ne bagenda nga bwolaba firimu ya World Giza bagirabako nkakasa you can relate bagula abacuba bano ne bagenda oli ne bagamba tukuwadde ebyetaagisa genda okole mission eno naye Wagner baatuuka ku level nti balina capacity esobola okufuna ennyonyi esobola okufuna amphibians eziyita mu mazzi okufuna tanka n'ebifaanagana bwe bityo naye nga babadde babikolera wabweru wa Russia ne Ukraine nga balina okuba nti balina engeri y'okubaamu nga bayingira so mu Ukraine wekyajja nga balina okukola recruitment empya era mwami Evgeny n'akola omulimu munene yasaba akkirizibwa okugenda mu makomera arecruitingeyo abasibe bano be baleetebwa ku misinde egyayiriiri ne bajja ne babeera trained ku speed ey'obutawaana naye nga basigala under the command and leadership ey'abano abaluddemu abali experienced abaali baliwo so mu makomera mwavaayo abasibe 8 ne bajja okwegatta okuweza ejje lino ery'emitwalo 3 so ye Wagner webadde eyimiridde awo right now ebimu ku theories ezoogerwako ziyinza okuba nti zaavuddeku entabwe theories zibadde 3 nkotinga abantu ba mirundi 3 aba military experts era nkomyawo Colonel McGregor retired nendeeta Lieutenant Colonel Rita Scott oba Scott Rita ono yali weapons inspector era nga intelligence wa US Navy Marine abadde nti yali intelligence officer kati yafuuka analyst era abadde ku bantu abakola public speaking mu bitundu ebyenjawulo nendeeta ne Professor Jeffrey Sachs ono omusajja wa kitiibwa nnyo mu America era yali advisor wa presidents 3 ku 4 okuviira ddala Soviet Union nga tendagwa mpaka kumpi jjo ly'abalamu Putin yekka yewe gw'ataasobola ku advisinga abaddeko ne advisor wa European Union ku nsonga ezikwataganye ne Europe naddala ku Russia era bwe yagamba nti baakoze ensobi neto okweyingiza mu lutalo luno era neto bweri mu lutalo luno European Union kolo lwenyini lubaamuwa akabaluwa akamugoba so be bantu bendi mu kootinga sina mu kootinga Russia whatever bano ndi mu kulaba analysis yaabwe ku kino naddala ekyabaddewo mwami Chief Wagner Prishkin aweebwa contract ebadde y'obuwumbi 2 billion worth eya contract ey'okusupplying emmere ku magye gonna agali mu kulwana mu Ukraine amagye ga Russia agali mu kulwana mu Ukraine yaweebwa contract ya 2 billions byagenze gye bigenda biggwera kubanga kino ekimu tikyasanyusa abamu ku bannamagye in fact kino kibuuzo kyo kyeni kyobadde nti Wagner ebaluddawa emala okuba nti ereeteddwa mu lutalo okujja okureinforcinga abamu ku ba generals abaali mu General Shogi abaali ku lutabaalo nga bali mu lutalo ne baba tebaasanyukira kyakujja kuleeta Wagner neeweebwa ebbeetu yaweebwa naddala ng'eriwa outside amateeka agafuga amagye ga Russia kino sikyasanyusa ba generals era batandika okujjawo embiranyi wakati wa Prigozhin ne ba generals abalala aba Russia